Diamond Platinum we yazze wano mu Uganda baddamawulire ba Uganda twabuliddwa amubuuza ebibuuzo mu Luzungu ne beekweka bayibulake teri YouTuber yalabiseeko ono omwana Cruise simanya Cruise oyo babadde mabega nga beekwese Diamond Platinum teri mu bana Uganda twaswadde lwabanda banawulire baffe omuntu n'okuba embogo mbubifai Dani anything ono Brian wako weni BS bannamawulire ba Uganda tukimanyi abamu mwali bakubi babifaananyi ku birthday party ne mwerimbika mulimo ogwo nenga temuli ba mawulire Alani Cruise abo ne Alani Cruise babadde mabeganga baddusi lwa luzungu aka English ko kaganye ono omwana akola ku BBS nakwata omuzindalo naswaze eggwanga yabuuziza Diamond Platinum mu Luganda mbungo yambadde bubi ku buko ne tufe ekitiibwa eggwanga lyaswadde tukyali mu kiyongobero olw'embogo bannamawulire abakola amawulire entertainment bonnanga badduse Saimo Kawalaata Saimo ne weekubira essimu n'odduka mbu omwana wange mulwadde ne muga Saimo olagawa banne twaswadde aka English ko kaganye ne babulire mu kubeera mu buti program teri kyonoonye ba YouTuber ngabo program bw'obuti obwo Adija Kigozi mwanyinaze yasigaddeyo mu motoka ye Luzungu bannanga abaana batya abamu babadde balumanyi ne Justin tuwamu omuyimbi yazze yama nga nabamu tebakkiriza nti basemberedde Diamond Platinum muddeyo musome gulugulu goes to school katabo ka primary 1 ne Nairo course yentanda jemba sibirira bannamawulire bange nene tubulwa abuuza wamma ekibuuzo ekyamagezi mbu kale omuntu mubuuze nti Diamond Platinum why is Nigerian music industry performing better than the East African music industry ebibuuzo wamma bwe bite babadde mu nsonda nga beekwese babadde mu nsonda nga beekwese bwe bali awo mbu ba senior journalists nabamu mwali mukwata mawulire g'abafu wava kubukedde okola mawulire g'abafu kati now you a senior journalist abule eggwanga lino libonyeebonye nze era President Museveni buli we mulaba mugamba ekintu kimu tunda Uganda tugende mu mawanga amalala tutunde Uganda buli omba mweseteze tugende ewalala Uganda tugiguza abachina temina national ID buli omwasimbera ini bamuwe sente ze so nawulidde bannamawulire abamu mwanyigidde mbwako ka Junior Kasiru byekogera katamiivu mbeera mutamiivu nebyenjogera bituufu mbu mugenda kumpalana ne Junior mpalanikika nze mawulire nze content omugenzi yisime eddaame lye lya social media ligamba nze musikaawe atuula ku lukiiko lwa social media olw'abalamuzi tekibayi social media ina abalamuzi baayo sebo ntula ku Supreme Court of Appeal eya social media kubanga abalamuzi ku social media twali bana omugenzi jajja yisima inze Wisdom Kaye ne full figure era kati nze yasigalawo wamanga omulamuzi wa social media bwe nkwogerako n'owulira nga onyiigidde genda ku poliisi eddako ndoope omale ompe ennamba ya OC nga tonnavaawo ompe ennamba ya DPC gy'oba ondoopye gw'otambule ogende Spice Dana nkutumiddeko nnyo
ye muyimbi asinga empisa mu Uganda Spice Diana. Njagala omwana oyo. Njagala Spice lwambeeraze. Spice Diana ajjayo ne bafaani ne bamunyiga. Spice Diana azina n'abantu. Spice Diana tukwagala lwampisa. Omuntu nga ayina empisa wama neoba tomwagala nengeri gy'omwagalamu. Bambi ka Spice ka sweetheart. Chosen Becky. Banene Chosen Becky ayina empisa. Bambi Spice. Bane Spice. Mukama akwebyo osinga okwagala. Ne Spice wansomesa ekintu munsi muno bukaka. Humility. Ate oba Spice Diana mumundabire. Shiba yetayomba bambi. Shiba tayomba. Shiba kalungi. Atukunamidde for over years. Tunyumirwa bambi. Shiba yongeramu. Nze ndi fani wa Shiba nnyo. Ntula n'amaaso mu concert ze. Kunkunamira. Nze concert za Shiba ntula mu maaso. Queen kama. N'olaba n'amaaso ne gamyuka. Nze kyemwagala ko Shiba bambi. Over the years, ekintu akituwadde akiwanise. Ate bambi Shiba talina buzibu. Pozone yamukuba akagalo kannasu ye yamunyiiza. Ne Queen kama talina buzibu. Era ffe bafaani be gye tuli. Nze teri concert Shiba gyategeka ne sitasasula. Era ntuula maaso bwenti ne neetegereza bwe nkuba obufaananyi. Nze Shiba nali mwagaddeko bayizawe. Nenyena twagenda ne Kasuku ewa Shiba emunyonyo. Ne mugamba Queen kama jangu nkukame yagaana. Abantu batunda engege mu katale. Abantu basonda sente bajje babalabe. And you trash them. Omuntu dabeereyo eri gye wali oyimbidde mubende. Batu bameke mubende abalina sente really. Omuntu neyefiiriza abantu tebalina sente. Neyefiiriza akasente kajja akulabe. And you disrespect people, you trash them, and you think that's okay. Mbutujja kuvaayo tugambe, hey, Winnie Waji, kye yakoze kirungi. That should end immediately. Era swans tukoyo omuyimbi wammwe obutaba nampisa. Winnie Waji is not bigger than this country. The people who watch you are professionals. They come from all over sectors of the world and of the country. Can you respect them? Si buli omuntu ajja kutegira bafaani batunyiza. Buli mulimo guyina ebizibu ebigulimu. Every job, buli mulimo gwokola ku nsi kuno guyina ebizibu. Bannamawulire bameka bafiiridde mu riots? How many journalists have died in riots? Innocently. Omuntu ozze kwata amawulire ne bakuba essasi. Amawulire tugaggalewo. They are called job hazards. Winnie Waji ezo baziyita job hazards. Naffe no gye tukola tulina ebizibu ku mirimu. People come and abuse us. Omuntu najja n'akuvuma simanyi ekyapa takiraba as if I'm the one who prints land titles. Nunca, madam. I'm not a registrar of lands. Neither am I a commissioner land registration. Byenkola bidala. Naye nga amaze okuvuma bw'ati. Kati tusuulewo emirimu. Atujisuulewo mbu kubanga mbu. That's bullshit and that's nonsense. Nze sagala muntu atalina mpisa. So I don't work with any brand. Omuntu kastandaga nti ye wa kitalo. I don't. Naffe tuli ba kitalo. Toli wa kitalo nga bw'olowooza Winnie Waji. Ffe tuli ba kitalo. Buli omu wa kitalo mu ngeri ye. Buli omu wa amaanyi mu ngeri ye. Ate buli omu ali unique era mu ngeri ye. So don't undermine people.
Don't, my sister, don't win. Ebyo byojja okutubuulira ebyo nze bwentyo bwe nnakula. Who wants to hear that? Nze bwentyo bwendi. Oba mama oti yakukuza na mpisa. Kati ensi ejja kuyigiriza empisa. Bagenda kukuba obucupa gwe. Bwe yasaamirira. Bajja kubukukuba. Obulweyo nno negw'okwata. Obaoloza bakusaasira baali tebaagala kuyimba. Kiri kibigayi era nakyo bwe kityo bwe kyatandika. Nekigamba bigayi okola kimwe NRM. Nekigamba bigayi oyina kalya. Bigayi yali asinga Eddy Kenzo. Ne bigayi kwesiriwaza. Mbwagenzemu NRM kufuna ssente. Eno tunulire embuzi eno. Bazimyeze Junior baziweggwe. Tatange yali mwogezi wa president emyaka 14. Olaba NRM ennyimye ssente. Kale era bampawaayo. Ne mama abe NRM mutuongeze kasente. Anze mumpawaayo munjagala. NRM sibayinaako buzibu. Kale bo mumpawaayo obusente ne mama nga tebumala. Junior nga njasama nnyo kamane njagende wa General Salem muganti wawaye kamane nga katono bampaayo ku ssente abo. Government yenu wamamba nji waayiriza mbakuba enseke. Nze Junior nga nagenze wa mama kadaga nyizo vayo bwenti. Era mugamba mama njagala ssente. Akamane ko nkaagala. Era ze bayiza wenze kankuli. Toloza mbutuwagira Jeno Mozimbu kubanga tumwagala nnyo. Wamma buli omwabi aliire waali. Bw'oba banti Bob Wine yakufunisa ssente weeyongereyo. Naffe abawagira Jene moke mutuleke. Tetunyirireko. Temundaba nze nabwe nnyirira. N'ebikabire. Mwampala na wala nadda ne munnemwa. Gotulaba bwe nnyirira. Olususu nakyo. Sikwata mu kizigo wadde. Nakyo. Kulya bulungi wamma nakusula wagonda nakwesonyi wansi. N'abantu ne basombera amayembe. Omuntu n'agenda alogenze. Abanayuganda bavaako. Omuntu nakulaba nga wamma oli kawayini nga kano weenwera. Mboyo Junior beba byasete mu government ziri wazenzibye bannange. Ziriwa. Nimuni woma abantu bagala kulaba nga oli bubi. Bagala kulaba obona. Bwogula akamotoka nze Abanayuganda mwansobera. Omuntu wabana abakazi bangi mbu mwenzi. Bwe yeekuba akasabbuuni ogwo musango. Bwadda ku basajja n'afuuka omusiyazi ngera mumwogerako wabula mwagala ki? Abanayuganda mwagala ki? Bw'osalawo n'oga nti bannange kambeere n'abakazi nga baga akakana kenzi. Abakazi wobavaako nodda ku basajja oyo omwana yafuuka musiyazi. Bw'obivaako byonna ne weekuba akasabbuuni ngera bakwogerera Junior yeesabbuuna omwana yeekuba akasabbuuni be bannayuganda. Nze munnangidde ebintu mbeere wange nempulira ebintu bye munjogerako nempulira nga n'ennaku enkutte nga temumanyi temundabangako naye ng'omuntu wamma akwogerako n'ogamba ono afaaki n'ensi. Mufaaki n'ensi. Mwagala tugoyingewa. Naye lwaki President Museveni tatunda eggwanga lino buli omu n'amuwa ssente ze? Ne tugenda mu mawanga agali serious. Lwaki jjajja tebahabulwa? Tafuna agula Uganda ne batuwa ssente zaffe. Kubanga bantu bamayigulatinganga ne wano tuluddewo nnyo. Abanayuganda mukkirize
eggwanga lino President Museveni alitunde buli omu bamuweseeteze tugende mawanga amalala agali serious kubanga Uganda olemwanga bwosoberwa fe abamu twalemwa ne tusoberwa kati twayitako dda bigambo by'abantu omutulaga oyo Junior musiyazi mwe buli mulenzo anyirira mu kibuga aba musiyazi every handsome boy in town mumusibako gwa busiyazi mbukubanga mu Junior mbwa ina akabina kanene atambula abigula luiri mbukubanga mbu ntambula ambigula akabina kange lwaki sibigula naye era ne muntu ulira obukuukulu Junior lwaki abigula Junior ina akabina katinkateekewa mutujeke fitina omuntu tabiguleko so bannange tugende mpola muzitegeera wamma n'abantu batwogeredde kanalabye nankani nga muvuma Kaiyz oba afumbirwe fulufiga kimukwatirako fulufiga yavumya Kaiyz n'amuteeka wansi nakanguubi va ku Kaiyz nakanguubi fulufiga tugenda vuma Kaiyz nga wendi oba Kaiyz asazeewo kufumbirwe gwesengawe nze Tamale nyenda mu America nyenda kufumbirwa naye mpulira njasamiza omumu nja kuvuma mmwe byo mumanyira bakayima oba Kaiyz namukubidde jjo musajja atunga atokosa nabyenda yabadde afumba byenda Kaiyz nanga Junior ndi wano ntokosa byenda ekiro nyenda fumba bijanjalo neno dda ku mwana wa munno n'omukolokota bwotyo fulufiga nakangubi weeyitaki fulufiga weeyitaki tetujja kutula wano tusirike ng'okoloko Kaiyz yagenda kunoonya ssente ng'omuna Uganda omulala wamma embeera etuuka wamma neegaana n'okyusa ku bulamu ffenaffe bwe mulaba wano wamma tetuli bulungi nina naffe tugenda mu America kufu eriyo omukazi eyo alina ssente ampase ujali wanika omukono put up your hand is there a woman in the US anonya husband I'm here wendi Junior anja kufumba konkoba kumanda anja kufumba tujja kufumba ffe Uganda emirimu gyabula mwe bivubuka bifumbiddwa tebyagala kola siri walira muri sinikira muri ebinnyo emirimo giriwa gye tuba tukola tugoyingewa buli muvubuka avudde wano n'afumbirwa nga mumukalakata mumukolokota mwe bavubuka butagala kola tuwe gwe minister planning bisinika ebinnyo abana mubaleke bafumbirwe bagoyingewa nze nja kufumba ate ndabenga munja samize ebinnyo oba naalya mmwe wana abantu basiba babagoba mayumba nga temwogera nemwefuula abalumirirwa ennyo muleeta obwo bwa advice bwammwe obwekiro nze saagala munaku yenna kumpa advice ebyo abanaku bye mumanyiira abantu mbw omwana yakoze bubi jodi yakola boti nze saagala munaku kummanyiira nja kufumba nze ate epulire yanja samize ebyo ebinnyo wano abantu basiba bagoba mayumba abantu balina kye balya abantu bali mu depression temubayamba abana Uganda you are hypocrites omuntu bwagenda okunoonya ssente nga mukifuula issue Kaiyz yagenda kufumba gyali musajja wattu atebenkedde mu bufumbo bwe my sister Kaiyz mwannyinaze Kaiyz fumba wamatawuliriza kiri kifuulu figa fulufiga naye obulamu bwamulemerera abeera kusula motors ng'agaya mayirungi kakati ayogera atya ku Kaiyz
na ekintu ekyo kyannumya era nenkubira sister Kaiyz ne mugamba sister nakangubi tomuddamu mbu TV Kaiyz yali akola mulimo gwe nga munnamawulire nga nawe bwokola ogugwo ogwa president's advisor nakangubi era bwe nalabye ebigambo bya fulufiga nawulidde bubi nenkubira sister Kaiyz ne mugamba nti sister Kaiyz omanyi nti kino ekikazi ky'emakindi ekikubaddeko ne mugamba naye sister Kaiyz towuliriza bigambo fumba sister Kaiyz namukubidde yangaye mbu walungi Kaiyz yangaye mbu walungi bambi gye yafumbirwa yafuna omukisa mbu omukyale yamuwasa tabeerawo nnyo mbu era mbu waafunawo akadde ng'agenda ewa Namulindwa ono Namulindwa yali akola ku Bukedde ng'era abakazi ab'eŋŋambo we babeera Kaiyz asiba mu ŋŋambo Kaiyz Namulindwa agenda kugobya mu Amerika oyo Namulindwa oyo yali akola simanya Shanita yali akola ku Bukedde talina ŋŋambo woowe bakuleese kufumba nkulaba oli ne Namulindwa enkobero nga bakudipotinze mubeera mu ŋŋambo kunyumya ku bebekulu siba Kaiyz kakkana ne mugamba anti Kaiyz ekikutwala ngewa Namulindwa kiki anti junior muna ebintu bya Amerika tubeera board ne mugamba omusajja takugoba kwa kati Kaiyz ye mukazi oli ye musajja ne mugamba omusajja takugoba era Kaiyz woba olina obuzibu bwonna in your marriage kubira Shakibu Bawazali yafumbye atya ebbanga lino labadaba akuli kumpi olina namba ya Levikson babuuze nakola wano ekibiina Married Boys Association tebajja naye kanyende wajje nosala mpe ssente kana wandika dda proposal mu government kulwanirira boy child nyenda kulwanirira boy child era ne company nagiwandiisa dda association Young Married Boys Association nawandikira dda Genosale baluwa ne President Museveni ne General Mozi tugenda kulwanirira boy child abavubuka tukubiddwa nnyo mu bufumbo batukubye batugobye mu bufumbo so tusaba gavumenti etuyambe naye kamala okujjayo ssente ate munsinikireko ebinnyo omuntu yekka gwe nnyenda okuwa ku ssente ezo Kaiyz kaye ekibiina kiripresentinze bulungi so mwannyinaze fumba awe wa Kaiyz nga nvuddewo bannamawulire ba Uganda abakola amawulire g'entertainment muddeyo oko musome ku Luzungu tubeegayiridde waliwo akatabo ka Pitu primary tubakayita Nairo course n'aka primary 1 Gulugulu goes to school ndoza abaasomye obutabo obwo mubuyina Nairo course bakasomesa mu Pitu ne Gulugulu goes to school primary 1